ate era buwongeza Allah nga tukyali balamu. Ku nkumulitu y'abangi jala jalalu batute ffe n'asiima Allah okubanga tukyaliwo subhanahu wa ta'ala. Amatendo gage Allah olw'ekyengero ekyebbeeyi Allah kyakyatulekedde eky'obusiraamu. Ekyo nno tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ekumulitu y'abangi Allah batakiwadde jalla jalaluhu. Biidhinillah buli muntu waali buvunaanyizibwa bwe okuteekayo nnyo essira okubeera nga abaako ne kibaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ebirungi Allah byakyatulekedde nga ffe abantu. Bangi Allah babibagyeko naye ng'ate ffe mwana tukyabirina. Oba oli awo si ntegeera yaffe ate si ndaba yaffe wabula nteekateeka ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo mbakuutiranga nange sejjeemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna zetuwangaaliramu mu kyama ne mu lwatu. Allah tubeere nga tumutya jalla jalaluhu. Ekyo nga kiwedde tumusaba Allah jalla jalaluhu kusaasira n'emirembe abizerewo ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wamu n'abaamugoberera bulongambi ebyo yasomesa alayhi salatu wassalaamu. Ekyo nga kiwedde insha Allahu ta'ala tubeebaza bamaama abazze okusoma eddiini yammwe, kikozi kya muwendo ate nga kya ttabu ate nga kya bbeeyi. Era tubasuubiza nti empeera gye mufunye wano abange mpeera si ya bulijjo era ya waggulu nnyo kwabo bannaffe abatazze. Tubakabireko era tubasabireko Allah olulala bagonze emitima basobole okujjumbira. Kigambo okusoma ddalasa kirimu ebintu bingi naye nga otunuulira ebirungi ebisinga bidde nannyini kujja kusoma. Seeka okufunamu kwafunamu oba oli awo n'abayise ne bafunamu naye tekikola omuwendo nga munna abajjumbidde okujja okusoma okwo. Buli w'osoma wejjako butamanya ate buli w'osigala ng'otudde weeyita omumanya ate nga toli mumanyi. Ojja sigala ku zambi nga golabanga ali ku nkola y'omubaka ate ng'ewa Allah ofuna musango. Kigambo butamanya kibi. Allah wakikutaasa bakutaasiza kinene. Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullah yagamba nti la ya'dilu shay'un liman sahhati niyyatahu. Teriyo kyenkanankana muntu kutambula kuva waka najja kusoma eriyo yabalongoosezza nniya ye nga ddala azze kusoma tazze kugeya. Kubanga bangi balina ebiruubirirwa byanjawulo nga kituufu azze naye nga azze kugeya naye tanafunawo gwageya kubanga byageya bino bimubuze. Ate abantu ne bajjanga ekibaleese lugambo tebalina mpisa ne mudaasa ne bakolamu olugambo yaha aka nakubye kusimu nga teriiko naye maze nenkusanga wagategedde nti sinnaba n'agamuwa naye ng'ali muzikiti. Kati niyayo singa eba eteeredde ku kiki ekikuleese teriyo kyenkanankana muntu kuva waka n'atambula ebigere wallahi ng'azze ku muzikiti kusoma ddiini ya Allah tekiriyo singa oba olongooseza nniyayo. Twasomanga hadithi ate ng'era ntuufu ebyaga nti man sahala tariqan omuntu yenna akwata ekkubo ng'alikutte lwa kunoonya kumanya wakitiibwa Allah amutambuliza kulimu ku makubo g'omujjana. Hatta batugana ogamba nti ekyennyanja ekiri wansi mu nnyanja kikusabira na buli kintu kyonna ekirimu omwoyo kikusabira. Kisabira ani oyo afuddeyo kubanga anoonya eddiini ya Allah okubanga agiyiga. Naye Imamu Ahmad atuwa ensonga bbiri omuntu anoonya okumanya. Yaga nti yanwi bihi rafu ljahali ye kennyini afudde waka gy'asome kwejjako butamanya wa an ghairihi waliyo n'abasigaddeyo nga beeyita bamanyi ataddeyo n'abasomesa nti kino kifu si kituufu. Teza nti tulina ebiruubirirwa bibiri ku muntu ajja okunoonya okumanya. Kisooka mama Zaituni kwejjako butamanya. Ekyokubiri
kuddayo osomesa ab'ewaka oba bafamireyo nti be nasomye mu ddarasa seeka atugambye bwati ne bwati ne bwati byonna bibannyonnyole mulimu ebagenda okunyiiza bagende nti atugamba bikina walina amagezi wawo abagenda tobisanyukira kati lwoba osomye kyosomye ate n'okyesigaliza oba n'okyezibika ate kabenje saate obukulu bwayiri mu kugisoma ate n'ogisaasaanya kati buvunaanyizibwa buli yenna abadde wano mu kusoma oluvannyuma lw'okuva wano noonya gw'ogenda okubiwaako edha by'owandiise by'olikodinze oba by'okutte mu mutwe ate mu abakwasi tubeesiga mukwata nakati mukyabirina naye mbabuuza imaamu yatandikidde ku ki aseeka nazze nga nina ebinsumbwa ku mutwe saabitegedde naye nga namuwulidde yabadde wadisi ya rasulu mpozi yabadde ku kyafo ekirala kati abakwata namwe tubawoleza message ku masimu gamwe nti barakallahu fikum wajazakumullahu khaira mukwatire ddala ddala naye ojja kuwa akafuluma wali bwoti nga bakuwa akasimu alo ekiddako awo ndoza oba okimanyi kati bamama mujenga n'ebitabo mutusaasire nammwe tosobola kugenda mu nnimiro n'olebera nkumbi oba oleka ekikyamu ku mutwe omala kutuuka eyo singa mbadde n'enkubi kano kamadde nkamalawo naye nga togirese waka kati n'obeereyo nga bweswanta bweswansi kale saa weno amaga tolaba katabo era kanjja kujanga n'ebitabo byange mu ddarasa ne peeni mbitunde buli kitabo kya nusu 15 peeni ya 15 nkujjemu akajanja ate nga byampako bigula mujja kubigula musaaga naye insha Allah kati mwina gattaki gana agasimu aganene eyo essimu eyo yimu y'okulikodinga erimu ekirungi ate erimu ebibi ekisooka etoyi jagwako muto ekisimu jagwako mutoyi oba okyagifunyemu ate zinga sente ku mobile money nti alo essimu yange ngude mutoyi bali blocking 9 ebyo tebiri bya simu banya si bya sente kastegwayo khalas ona kunda mu kulikodinga kati ogenda funa dio muwalimu yabisomesa atadde mu kulikodinga saate iri mu gyowandiise eba yanjawulo n'omwana we alimanya nti mama yagendanga mu ddarasa tiyagenda kutambuza lugambo yagenda nkola ki yagenda kusoma kali muyiga okujja n'ebitabo ne peeni mu ddarasa yo message neeyiseewo message yange ey'okubiri mbasaba tukuŋŋaaneko tuveeyo eri nze mbadde mudde wano mpola mpola nze mbalabeko kuba ndaba muli wala sibalaba mba muganye nga muŋŋamba kino kyo nga nkimanya nti abakazi b'ensambwe Mungu yabasaasira bambi emputtu bagirina ate nga temugirina barakallahu fika baŋŋondedde Allah baomu obulungi abo ne bagona ne babba baabwe waka abaganye manya tebakuba abasajja waka Allah kuneesaba Allah baomu obulungi bamama temwesigama kituufu okay emyaka ki mwemba mama nga bo bakuze kale inshallah mwesigamu katonoto naawe naye nga mbadde lisibalaba bulungi munye otubeera awamu eddoboozi lituuka mangu so bibeera eri ate ogenda okulaba nga terituuka buki bulungi ekyo nkiwedde biidhinillah ekyokujja n'ebitabo ne peeni kikuyambako olina oba tosobola kuga ti somaawo bye twakoze eki bye twasomye kirala mbebazanga mwe bamaama ebbanga lyonna okujjumbira ddalasa wallahi saba Allah tabamma mpeera wallahi saba Allah tabamma mpeera kigambo kino kyemukola abakazi mujjumbidde okusoma ate tukikozeko research nti bambi mufuba oteeka mu nkola bye musomye ekyo nno kiba kya bbeeyi netujja tuba n'ekizibu ky'abasajja bammwe nga bwemputtu bayonka nnyonke abatali wano abalala nga bo tebaagala kusoma ddalasa abamu mu bo kyokka ate oluusi n'abajjumbidde okusoma okukyusa kuba kuki kuba kutono n'ate abakyala abasinga bambi baba mu ddalasa batera nnyo okukyusa ekyo message eyo oba point eyo nze njina otinze nnyo mu bakyala abamu nga tugezaako naye tata Kamali takola atya hata abakyala batukane nga yayimuka n'asala naye ng'omusajja takola atya nga tasaala nga hata n'ekiro omukazi ayimuka n'asala ku layiri naye ng'omusajja nga ate wamugezaako ga nja kuva oluyi javamu amannyo bweno mmanyiira keera nzunga noonya sente onzuukusazuukusa gwe wagula bulangiti eno gyonjijako ate neegendeza majjuma onziko okoze eki bambi owunziko omutadde naye tubeebaza saba Allah washitiwa tabamma mpeera nebaza abatesitesi baddalusu eno saba Allah washitiwa naye abaagali ya rabbi wallahi abamalire kubanga emabega waabwe ate waliyo mmwe kino newoga nti lazima ina okola ki
erina okubaawo ekituufu nabo nsaba Allah basiime. Imaamu w'ekitundu ne agamba nti mujja kujja omuzikiti weeguli. Bangi baimaamu tebagala darasa ku mizikiti nga bagamba nti bagenda kwonoona abantu, naye nga yakhiri kalimu tekuba kwonoona, kuba kola ki? Kuba abakyala kasabatereera oba oliawo kale duniya ejjaterera kubanga omu abasiba n'abaana ewaka. Emmindi gy'ofuuwa oziwaddemu giyigiriza muwalawo naye tonaba muyigiriza olw'ensonga nti ofunye ku irimu kati oli kweyoolayoola evuddewo eti ewaka. N'osanga omukyala nga wafuuwa emmindi n'omwana wa siniya 3 ate agimuyigiriza naga nti bafuuwa we bati wano n'ojjamu omuka wano n'ozzaamu wano oba n'ekidoli mwofujja amalusu. Mwana wange owulidde nti mpulidde kati omwana onyenye omumwa ku mmindi nga naye waakulaba siniya 3. Kati omwana we wafuna omusajja amwogereza amuleeta budde direct ku mmindi n'afuuwa emmindi nga yakwana musajja oli. Kasajja ewaka nga otandika okumulisa ebidagala. Temulina mpisa abakazi abamu nammwe. Saba Allah abayambeko bambi. Naye ngeri oli bafujjo lya bwereere Allah batabasaasidde mujja kufa bw'ekyomuliro. Kati message eyo tutegeramu kano nti muli bajjumbize mu darasa kyokka ate mukyagalidde ku bushiriku. Simanyi oba lwaki naye ng'ate mujjumbidde n'ate mulina mukyagaaniddeko nga mubiyita ddiini. Katubasaba kimu olujjumbira lwe mujjumbidde okusoma darasa abakyala bonna okutwalira wamu bajjumbidde si wano wokka naye singa okujjumbira kwe mujjumbira Allah abasaasa ne muteeka mu nkola okusinzira ddala ku nzikiriza yammwe nti kino na kino tekikkirizibwa nabbi teyakikola Allah teyakikola wallahi ne mukivaako ne mutafa ku byakutereza butereza kisenge kyammwe na buliri bwammwe na kutereza baba mu kubaaniriza kuba ekyo mukikola kati muddeyo ne mwaniriza kyala ababuuliriddwako kuba emabega eri ng'omusajja wadde omutunula nga atunula ku kiziina naye kati kubafunako mu dalasa b'omusajja wadda aga n'omuleetera bannange n'omugjamu nga tate abatabuliki bye baagala n'omusuusuutako n'omukwatako mu kye badde kulikayo mwami nvuddeyo n'oteekawo kakeya konna nkunaazeeko empewo nnyingi omanya tayagala kunaaba n'ateekawo embeera yonna baami ng'olaba nti bba waakola atya ng'afuddeyo kubanga omulabirira naye ebikwatagana n'enzikiriza mukyalina bimulemeddeko mitima gyammwe ng'ate musobola otuuka ewa Allah nga temuli baki nga muli basiraamu. Abasinga munange ne batereeza kyala abasinga muli beeraguza ennyo mweraguzalaguza hata n'ekitaliimu neweeraguza n'ensowera egudde ku kyayi ensowera ate guno gwakusatu ng'era egwako simanyi oba kiki nekikuzunza omutwe oba okyali awo ekibe ne kikaaba kati ate wulira ajijamiru kati afudde mukama ani agamba nti ekitegeeza kufa kwa muntu kati nga gwe bukyonna kyonna ekigwawo obadde okira bwoti ono wesala akambe bannange bino bizibu obadde wataba oti emmere simanyi okasuka ate omwone simanyi ne guyimirira omummunde nga nakyo okaabawo bannange kati n'owangalira mu mbeera nga yafujjo katemba kakavuyo tolina mukyadini neki wabula oli kubikwate tiwosanga emmese ng'ogenda mu lugendo ddayo ewaka teri bugenyi waliseyo akameza gy'ogenda wawadesereza kulya lwaki ogenda n'osiba enjala otumaki muleetera ebintuntu mune emmese ate teri bugenyi gwe liwa bawadesereza okugula ebyokulya byo gwe teka emimonde gy'ogenda mu safaari wosanga emmese giweeko kuba naye noonya riziki kati bamaama mulina ebintu emukyalemeddeko naye ng'ate mu ddalasu mukola ki nsaba Allah ibajjemu ate waliwo ate munange muteeseko mu nkola ekyo nabyo saba Allah kibakuumire naye nga tubebaza saba Allah washitibwa jalla jalaaluhu abawo bulungi. Ekyokubiri biidhinillah banange mukkirize Allah tumubaza olw'okuba ntuli basiraamu ekyengera ky'eddiini busiraamu teriiyo kikyenkana mu byengera byonna. Allah newankwadde nga tannakuwa musajja abatabali bafumo mwe bali nabalabye nga tannakuwa musajja Allah tofaayo totya wallahi oli muki oli musiraamu nammwe abafumu nga abasajja bakyabakuba embooko bakuba empi bakuvuma tofaayo oli musiraamu gwe saba Allah wa jalla jalaaluhu omusajja okukyapa zizo okubanga mpisa zo nene eweddeko naye kyekinkubya buli lunaku omusajja nti ekituufu ekikukubya kino na kino olugambo mukazi wange olina olugambo ate ozunga nagamba essaawa 10 ng'oli ki ng'oli waka juzo nakuteekamu empi 2 n'oteeka mu nkola nakusangangawo ewiiki olukugwereddemu bweti ebigere bizzeemu kati misota ozunga kati ovaawa awo naakuyisaamu mutuufu okuyisaamu bambi oludda nokade nti oludda mukyamu lwaki nawe mputu wayonka nyonke kati wate osobola kugumiikiriza biragiro bya bbaawo mu maka ng'osuubira okumuyisaamu amaaso ng'osuubira okuba ng'ogenda kufuga omusajja
kano kategero omusajja tafuga omusajja tafugibwa afuga buki oteekeddwa kuba wansi w'ebiragiro bye ebbanga lyamalanga ebiragiro bye tebikujja ku mateeka gani ga Allah n'abasajja abakyala bangi mummwe temulina mpisa mu maka gammwe sajja ayogera bw'oyogera abwatuka bw'obwatuka awo muzika mweyodde ebigo wuuyo kwatatwala wuuyo wansi mu desika muno wuli mu kitanda akaana kavudde myaka 7 taata buzibu kinja kutwaliramu nawe deyo wansi amakane gavuga gabakomando ono Jackson ono Bruce Lee ne betwala kati ogenda okera kuba kya mazaituni nga amatama gonna galiko ebyapa kati nga bano bakubuuza kiki owai emmese yantambulidde kuno pozi si mmese mugabe kimu nti bankyapye omusajja waba ayogera toteekeddwa kwogera golina kusirika kyokka ate abasajja namwe empisa zababula wayogera nga tomunyega nga tewaliwo obuzibu nyabo njogera musiru tosobola kunziramu kate womuddamu oddamu ani nze ni musajja musalafu tebamalaga nziramu nkwabya oyagala ki oliko mpewo za kika kiki oyagala mu duniya muno mukazi watu wasirisa akumye omumwa gwe kyokka ate wakunzeemu ate butabuse kati ffe tulina kukuuma mpisa abakyala wallahi mufaanane ng'abakyala abakoze eki ekyokubiri kyembaddeko nti obusiraamu wallahi Allah kyekyengera kyakyatulekedde mbyengera byonna bamaama era mwebaze Allah okubanga muli basiraamu naye obusiraamu buno okububeera kyangu naye ate okubukuuma n'okubufiirako kyekisinga obuki obuzibu gwosobola kikakasa nti osobola okuwangalira mu ddalasa wallahi ng'oli mukyala muttaqi ng'otya Allah ku nkomerero y'obuwangazi bwo n'ofiira mu ssabu osobola okirowoozaako osobola okuwangala mu nsi muno ng'oli mukyala mukkiriza ng'oli mukyala musiibi mukyala musaaze wallahi ku nkomerero y'obuwangazi bwo Allah n'akutwala nga ebyesola si byoliko osobola okuwangala ate mu nsi muno ng'oli mukyala mwonoonefu ng'oli mukyala munyiwa mwengofu bw'emmindi ku nkomerero ya byonna Allah n'akutwala nga ate gwe gubatendeza abadde omukkiriza ennyo kati byonna bikola ki bisoboka naye ekiteekeddwa okukolebwa kyekiruwa abakyala twebaze nnyo Allah okubanga tuli basiraamu Allah okuwa obusiraamu kya bbeeyi mama Jamada wallahi newankubadde ng'omusajja gw'olina gw'olaba nti wayanguwa okufumbirwa oyo siyo w'ebirooto byo so kale ffe twaliyo nga bakukwana wanye wakkiriza bulungi maze wallahi nze nange kikwano nkwagala kati ese natwo tugamba muno oyo si w'ebirooto byange wali ogamba otya yali waaki kati nywera yoyo Allah gwe yakutomeza oba muwavu barakallahu fika pambana naye oba mumpi muteseganye mpola oba munene mutule ku mmeeza byonna oba muyombi gumiikiriza yandibanga muyombi ng'omwetamiddwa oyagala kuva mu maka ogende ofuna omusajja omulala kituufu kiyinza okuba bwe kityo n'ofuna omusajja omulala ate nga gw'ofunye ye mukyappi nga tayomba buli nsobi ofunirawo mama Jamada jangu funa nnya ezo ne zikubeeramu awo tanyega kati ogenda okumala ewiiki ng'obaze embogozi otamanyi naye nga ye tayomba talina budde bwa kuyomba obudde bwalina bwa kibooko kati ate osobola okuvaewo omusajja ng'ate ye mukubi naye nga wallahi omusajja aleka akameeza mu kukuba kwe ng'aleka ebiri ng'ojjako neye ekikazi 13 n'oteeka ebbaliro n'olya gumu 7 nge ejeji niinga musajja yakhere kalimu muchapi kasta konkone nkoko na bili nga tonna gulawo wainge umanyira kusanga oteredde ngati munango nasonywa naye kati kubangene nebake ngo awo kimanyi abo nabo je bali kati atoka kati omusajja mpulira nkuba nnyo noyagala onobe woyo gende wo mulala ojja gende wo mulala nga takuba tayomba nga taleka kameza nga kera kufubutoka nga mubbi no mukula kasimu alo abana tafunye kyakulya this nephew is not a very bad moment please again later ngaji kunyendeko nga ogobeerawo n'abaana bo obunziko ononyeza kalimu nga gwafuse mama gwafuse tata nga to musajja makamu wali naye nga takuba tayomba mukakamu wa mirembe kirina empisa kina simayiro naye nga kameza taleka kati wallahi gumikiriza wonna woli mama gumikiriza wonna wotudde oba musajja alinaki oba alinaki okujjako nga mushiriku ng'omusajja mushiriku awo ffe tugamba nti veewo mushiriku kubanga toli wa musiraamu nonkwadde nga asale sola 5 naye nga mushiriku
Fulugamba nti atawo yentandikwa y'okuvaayo okufuna omusajja omulala newankubadde nga takuba naye nga ssente akulekera naye nga mushiriku tugamba nti oli wa musiraamu oli wa musajja atalina ddiini vaayo bubinoonye omusajja omulala okuggyako ng'akyusizza n'akola tawuba nadde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bananga obusiraamu kya bbeeyi Allah bakyakitulekedde nga ffe abakyala naffe abasajja Allah tumwebaze. Abatukulembera abalongoofu basaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala wallahi abatwale nga baki nga basiraamu. Ojja kutunulira bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Yaqubu mukaseera nga Allah mujula Allah agamba nti am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-maut musobola okubeera abajulizi mukaseera nga Yaqubu mujjamu omwoyo Allah natera okumujurula idh qala libanihi yabuuza abaana be ma ta'buduna min ba'di abaana bange mugenda kusinza ninga nvuddewo. Ekyo kibuuzo buli muzadde yandibadde akibuuza omwana we yandibadde akibuuza nti abaana bange mugenda kusinza ninga nvuddewo kubanga gwe byowangalirako bimanyi Allah tabyagala era Allah teyakulagira okubeera ng'obisinza. Kati abaana bano abakulaba olina by'okukuta nabyo hatta abasinga mummwe bakyala mukyalina ebigali wansi w'ekitanda mummwe bannaalongo abali muno nga mulina emwasibira abalongo tolinayo sola gy'ogenda kusaala etuuke kankaddemu mmwe bannaalongo abali muno oba toliimu nga mukwano gwo waali nga yeeyita nnaalongo ng'ate musiraamu ng'alina we yasibira abalongo ng'alina ebigali wansi w'ekitanda ng'alinayo ekibbo alinayo lubaale alinayo obulira bw'abaana ng'alinayo ebintu byonna bina ebitegeeza obushiriku oyo twaba musiraamu. Kati oyo bwabanga byawangalirako nga n'abaana bamulaba afukamira ku kibbo ng'akisaba Allah subhanahu wa ta'ala waanaatusa okumujjurula nga bw'atyo bwafaanagana mu nsi muno agenda kuvaamu nga tabaddeko musiraamu ebbanga lyonna. Kati abaana bo bayite babuuze nti mugenda kusinzaani nga Allah subhanahu wa ta'ala atutte. Qaalu abaana ba nabbi Yaqubu bamugamba na'budu ilahaka tugenda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaha abaika era Allah wo ate Allah wa batata bo abasooka Ibrahima mulimu Ibrahim wa Ismaila ne Ismaila wa Ishaqa ne Ishaqa ilaha wahida aliyomu Allah yasinzibwa wa nahnu lahu muslimun ntata tukukakasa naffe tuli basiraamu abana kasa kitabu naye gwe maama ali awo wali okuŋŋanyizaako abaana bo ng'okyali mulamu bw'otyo noyita abaana mu P3 P4 P5 P2 nobaŋŋanga ati baana bange in case Allah singa abantu temugenda kusinzaani olaba abaana kye bakugamba baga ati maama ebibbo by'olina wansi byofukamirira tetubivaako ng'omanya nti owedde ng'omwana omwalaga nti maama nze miniyo nagyesunga ndawoofiira nze ngikwata ng'omanya nti gwowedde olaba nti ebyana by'olina temuli makulu biri awo bidomola nti bulijjo ebyana bino tebitegeera kumbe bitegeera gwe kizibu lwaki ofuuwa emmindi bakulaba eno ologa bakulaba byoteka mmere ya kitaawe bakulaba ologa omusajja naye lwaki muloga abasajja mwe bakazi mmwe mutwagala nnyo baaba barakallahu fiiku kati omusajja wakwagala nakufiirako wakwagala nakufiirako wallahi era majuma nze nja kwagala wallahi buli kaseera nga akwagala tajja genda ku mulimu kola nanti alowooza gwe kyoyagala ng'omusajja akeera nga amawaya wakaatulwa butuuzi alowooza ku gwomu gwani yagamba nti wekyo biteekeddwa okuba. Kati ekyokuloga omusajja nga abaana bakulaba eyo abaana bajja kubikola era gwe tunuulira buli mulogo waali alina akalandira okuva ewaka yandibanga maama yalonga nga taata we oba yawangalira wa ssenga nga ssenga mulogo buli mufuuyi wa mmindi yenna waali gwe tunuulira neibawo kuba emufaanana kyekisooka mutunuulire olabe era mugambe jimpe neeyi toddayo nayo mugambe neeyi jimpe kuba bajja nazo kyekisinga okune bajja nazo mu muzikiti kuba emmindi egulinganga muzimu wemutikkira soasawo n'okuva n'agenda wali mutoyi n'agifuuwa n'akomawo ennyo tebadde enzita ate musawo yaŋŋamba n'obudde bwebu n'akomawo yaakhiri kalimu najja mu muziki n'agamba Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim onoga noyina empisa gwe oliko mpewuza kika byotegeeza obimanyi. Kati abaana bo bakuŋŋaanye bugeti mugenda sinzaani nga nvuddewo bugeti maama tugenda kusinza Allahu taata tugenda kusinza Allahu wallahi yekka amanya nti abaana bendese bali kuki
bali ku mulamwa. Kati bannange obusiraamu kya bbeeyi. Abasooka bayagalanga nnyo bafe nga bategedde abaana baabwe bagenda kusinza n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwabwe. Bannange eyo ensonga nkulu. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu, nabbi wa Allah mulamba. Nabbi wa Allah Yusufu asaba Allah subhanahu wa ta'ala aganti rabbi mukama wange Allah qad ataitani minal muluki, Allah wampa obukulembeze bwa Misiri nze mbulina. Surati Yusuf aya 12 ay Allah wampa obukulembeze bwa Misiri nze mbulina, wa allamtani min ta'wil al ahadith, Allah nkwebaza wampa okuvunula endooto. Ye nabbi nabbi ba Allah eyali avunula endooto buli kiroto nga akivunula. Ekyo nakyo Allah amwebaza. Agamba nti fatira samawati wal ardi, Allah gwe mutonzi w'eggulu n'ensi. Naye yamugamba nti anta waliyi fi dunya wal akhira, Allah gwe mukumi wange. Anta waliyi fi dunya, mu bulamu buno obwensi, wal akhira, ne mu kaseera ng'onyijamu omwoyo. Naye yamugamba tawaffani muslima, Allah nkusaba ontwale nga ndi muki, nga ndi musiraamu. Mama ali awo wayoseko Allah kutwale nga oli musiraamu mu duwazo nowanika emikono kati ai Allah nkusaba ontwale nga ndi musiraamu. Saba Allah kikongere kyabbeeyi nga Allah nakumusaba mmere, simanyi tatuna kyakulya ate sina sente, omusajja ambuze. Allah mugeti Allah nkusaba ontwale nkusinkane nga ndi musiraamu ddala. Naye ekibuuzo abanga obusiraamu buno, omusiraamu asobola okutuuka ewa Allah nga ddala musiraamu? Tugamba nti ye singa aba yeewaze byonna ebiyinza okumujja mu buki. Era kisobokera ddala omuntu okuwangala musimu no nga musiraamu naye ng'ewa Allah si muki, nga si musiraamu. Wallahi kati ekyengera ky'eddiini busiraamu kyengera kya bbeeyi. Abange bamama bampuliriza, mukirize nti gonna amadiini ne Allah tusiimira ddiini egi busira. Gonna amadiini weegali, Protestante, Bukatuliki, Seventh Day, Bukristaayo, simanyi buno bunankani bonna madini wegali. Naye gati inna dina inda Allahi al-Islam, edini jemanyi buki. Allah gati faman yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu, yenna alisikana Allah nga busiramu si bwagenze nabwo Allah tagenda kubako kyakkiriza kuva gyali. Neba mama mukkirize nti obusiramu bwe tulimu si bwalinnya, obusiramu bwa bikorwa na bigambo. Singa osiramuka Allah nagamba kati oli musiramu, ebigambo byogera biteekeddwa okuba bisiramu, ng'ebikolwa bya busiramu, nga weewala nnyo kola ebikujja mu busiramu. Teriyo kyabbeeyi kusinga ddiini yo. Muli wamu nange oba nedda? Kuba mutoloka omu ku omu, mama naye wuyo agenze omu ku omu akomawe. Okay, inshallah, barakallahu fika. Wali bonna badduse mpola, nze ne mbaleka nange. Kana muli awo muli kwegiraagira mudduka. Na mama. Basi katusalewo tumale saameka kubanze ne kwemu mmala kyoboso ko mmanya zino 10 dakika 8 kati mumpe obudde 10 mu kitundu ze mwagala tumale mugenda fumba temuva kulya barakallahu fika. Abajala we mama yetu mutadde ataka madam agenda kwaniriza bana kusomera inshallah. Allah mtere mubaraka. Kati mwe tusigale wano tumalirize 10 dakika 3 nga muntanga nange mbata wempisaamu nga mwekalakasa inshallah taala. Tugeze maaso tutandise omusomo gwa leero na mu dakika ngenda kusomesa ku shiriki. Obushiriku kyeki? Kubanga ebbanga ddene tuze tubasomesa ku bushiriku. Shiriki kyeki? Shiriki naye tumanya shiriki kyeki? Kuba osobola okwekalakasa naye nga toli musiraamu. Wallahi kisobola maama mwenna abali wano nga tetulonga 20 nga tetuli nga wa Allah tulimu nga 3 abasiraamu oba na 4 kale 5 nze nganzo omukwaba abali mu abo 5 nsaba Allah ntere ddala mu abo. Amina. Wallahi kisoboka. Wallahi fenno kuba wano ne tujja twasome ddala wallahi basomesa ababadde barakallahu fika. Amira Allah mu obulungi ne imam nenga wallahi awane byo pita
nga bambi Josephina yawana kyokka nga olwedde ali mukube bajja abasiraamu bamudalasa abasiraamu mpozi mulimu n'omukristaayo naye yazze kati wallahi kisoboka bamaama abali awo ne bataata abali wano okuwangala mu nsi nga wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akimanyire ddala nti oli musiraamu kubikolwa kati obushiriku kyeki tugeze maaso shagati ashiriku huwa an yasrifa al-abdu shay'an min anwa'i al-ibadatin li ghayri llahi ta'ala ye muntu okukyusa ekintu kyonna mu miteeko gy'okusinza Allah n'akikolera atali ani shiriki kyeki ye muntu okukyusa ekikolwa kyonna mu bikolwa bya ibada oba okusinza kwonna mu bika by'okusinza naye ng'okusinza okwo n'akukolera atali ani atali Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okikolera ng'akikolera sanamu bibumbe oba ayinza okikolera ng'akikolera muti ayinza okusinza ng'asinza mayinja ayinza okusinza ng'asinza bantu au jinnin oba jinni au kuburin oba ntaana byonna nga wabimenye waliyo ebika by'abantu nga basinza bintu bino ojja kusanga omuteeko gw'abantu nga gusinza bibumbe nga yateekawo ogubumbe gwe nga gwasinza ng'ekyaliwo mu mirembe ga jahiliya nabbi agenda okujja e Makka mu kuwanga kwe yalimu muzaalo yamwomu naye nga ku Kaaba kuliko amasanamu agasoma mu bisatu nga gali okubageetolwa bagasinza alayhi salatu wassalamu lwali lutalo okutukuza Kaaba nga basinziza ddala amasanamu taata wa Ibrahimu Azaru yali musajja nga mutemi w'amasanamu ng'agatemaatema n'agalongoosa bulungi nga ye bizinensi ye ng'era agenda mu katale n'atunda amasanamu sanamu libanga lyakulanga muntu ndowooza mumanyi kibumbe kiri awo for example gende Namugongo ebibumbe byonna ebyo osimanyi kizitolwanga ono bamukwekula bonna bali awo kati abo bonna bibumbe era ogenda okulaba ng'abaana abasomi abaagala amagezi we bagenda e Namugongo tebagenda ku mulala bagenda kuzitolwanga yagaba maki kati tugamba nti ekyo ekikolwa kya bushiriku gw'omusiraamu tokkirizibwa kusaba kibumbe olaba Allah abigaana bali era Ibrahimu yo lwagendanga mu katale okutunda amasanamu ga kitaawe yasula mu katale ka taata we yabaga nga anyagula bino ebitategeera anyagula ebitalina magezi anyagula bino ebibumbe ate bamuwanga sente ng'akomawo nabyo ng'ate muzeeyi lwagenza otunda ng'ate akola ennusu enkaye n'empyaka katugamba nti amasanamu oba ebibumbe tebabisinza omuntu asobola okuba n'akantu kaawo akabumbebumbe sobo n'akateekamu obwesigwe ng'abalina akabumbe ka Yesu wallahi ne bakateeka mu nkwawa ne batambula nako tugamba nti obwo bushiriku era singa abawo omusiraamu akyetaba mutaba muki mutegeera kibayita shiriki njija tonnakitegeera omuntu ayinza atya okukyusa ekintu n'akikolera ekitali Allah waliwo abantu ng'obwesigwe bwabwe bwonna babuteeka mu miti nga basinza muki for example omuti gwa Nakayime Mubende mwagendayo si bwe kiri ekyakutwala naawe okimanyi n'ogenda n'olaza ebizibu byo kulikayo barakallahu fika Allah takuma mpeera naye olunaku lwe wagenda olunaku Allah lwe yakujja mu busiraamu gwe omusiraamu omukyalo omusiraamu n'omusajja omusiraamu ofukamira otya ku muti n'oyanja ebizibu byo omuti olw'okuba nti guwanga ne guli mu myaka 100 plus nekitegeeza nti olina gusinza abawangalirawo bajja kuwa obujulizi wallahi tebakkiriza kugendawo nangatto hatta babangamba nti basala n'embuzi nga namu ne bagijjako eddiba neyagayaga paka lwefa abashiriku babi nnyo osala otya embuzi ng'ekyo obusiraamu bwakigaanira ddala okubonyabonya ekisolo ola bwagaana kusala mutwe gwa nkoko nga woddamu wogala woddamu wosala woddamu wogala woddamu wosala olaba kyagaana obwo kati ate kino okuggyako eddiba ku mbuzi n'etambula nga paka lwefa ekyo ekikolwa kati abasinza omuti gwa Nakayima n'ebirala ebifaanana ebyo si baki lwaki okutta ekikolwa kye wandibadde okolera Allah ekyokusala oba ekyokusinza oba ekyobwesigwe bwo n'okiteeka mu kitonde eky'omuti kikujja mu buki tugende mu maaso abantu basinza amayinja olw'okuba nti oguyinja gunene bwe guti gwakula guli awo mu bbanga teguli wansi guli awo naga nti ono Katonda naguteekako ebirowoozo bye nagusinza kikujja mu buki abantu basinza abantu bannaabwe bannanga omuntu ayinza tekusinza muntu munne abantu bateeka obwesigwe bwabwe mu bawalimu for example woba abawalimu abakubi b'ebitabo bano abasomeddwa ng'ono ow'ennankani ne bana batera okweranga ku ma TVs ndoza mubategeera bulungi
wawo yave Ghana wawo ne yave South Africa wawo ne yave Nankani n'aba wano mu Uganda nzamu bamanyi bamama nkimanyi munkoye kuba mutanso okwogera naye Allah tabamma mpera barakallahu fikum wajazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah tugati omuntu ayinza kyo kusinza kitonde kinnacho gwe n'okwata obwesigwebwe n'ogamba nti nze ebizibu byonna byennina nteekeddwa genda wa seeka fulani ampe kuki era seeka olutuukayo n'olanya ebizibu byo n'akuwandiikira edduwa oluwalabu nga naye tamanyi nakulusoma nawe tolumanyi n'oluteeka mu stocks n'ogana nalo mu ttooyi nagati omwe muli emikisa n'otandika okuba ng'otambula n'akapapula ako hatta abasinga bawana emuteeka n'emazzi n'onywa n'okunywa abatisinga ne muteeka emitwetwe oba abaloze musajja kati abantu ne balooga nga obwesigwabwe byonna bitese mu muntu atya ekikujja mu Busiraamu omuntu asobola okuteeka obwesigwebwe oba n'abeera ng'asinza ejjinni nga lyasinza ng'agula amajjinni ge yagwa ne luumu gali awo nga gasaba ssente gasaba obuyambi hatta abasinga balina amayumba manene balina obusenge bataggula nga mulimu ebyawongo byabwe Allahu akbar aji omu Allah jamujulula nga mu nnyumba ye kuliko akasenge nga yagamba naja togezanga n'okayingiramu nga n'ebisumuluzo yalina kopi yekka Allah jamujulula bajja ogaba emaali y'ebyobusika seeka agamba twagala kumanya kikiri mu kasenge muno nti aji yaŋŋamba tetugezanga ne tukola ki aji waffe nga agaana ati aji waffe sajja abadde yagenda n'emaka n'akola nejja newumula abadde addayo nga omanyi baseeka okwepakula ate nga batuufu okwepakula kuba balina okusoboloza emaali yonna ekole ki egweyo mu kugulawo akasenge ebiri mulimu endeku mulimu emmindi mulimu byonna ebitegeeza ebyawongo nga abadde ng'asamirira omwo nga bimuva obugagga bwe yagula ebyawongo biri omwo oba bushiriku abantu basobola okubeera nga basinza entaana omuntu asinza atya entaana bamaama weetuli saba Allah tusaasire kino ekikolwa kitujja mu Busiraamu ekyokusinza entaana nga tuyita mu kkubo lya kusaba busabi ntaana fo Abasiraamu twalagirwa kubeera nga tusabira busabizi bafu so si kubasabira kikyamu omukyala yenna okugenda ku ntaana n'atandika okulanya ebizibu bye naga nti maama wandika embeera si nnungi maama wange wanjagalanga nnyo sajja nkyapa maama ate waŋŋamba nga simbira musajja oyo nenkuwakanya maama wange vaayo jjo nnyambe obufumu bwange mpulira musajja mwagala naye atankyapa maama jangu onnyambe kati waviirayo awo nga nti tugende Kasifa tugende omusajja oyo tugende omugendayo naye oduka Misiri lwaki oba odduka kati lwaki osaba kabbuli wallahi yenna yali ageza ekikolwa ekyo ekyokufukamira ku ntaana n'asaba entaana mu kifo ky'okusaba Allah olunaku lwe yakikola Allah lwe yamujja mu Busiraamu seekanziramu ddi okyali mulamu tolinga yafudde ejjo ng'abadde akikola gwe kyansi olineegi oli mulamu osobola okukola tawuba n'otakiddako tubasabira busabizi so si kubasaba Allah agamba nti amwaatun abo be musaba bafu ghairu ahya'u sibalamu wama yash'uruna ayyama yubathun newe bebase tebamanyiddiro bagenda kuvaawo ate gwe gwosaba maama w'emyaka 5 mu 2 ali wansi wa kabbuli ng'omusaba gwalinamu ku magezi yandibadde atamusabira ate omusabe busabi ne mu magezi asobola okuvaayo najja kale obiterera ng'ogamba nti maama yaze n'alingira mu nsonga zange owoze na wiki 2 ng'omusajja atakyakucapa ng'ogamba nti maama yaze ku musajja n'amubuulirira bemirambo wallahi tebasobola kweyamba fe balina okubasabira ekikolwa ky'okusaba kabbuli tekikkirizibwa naye abantu basaba bano banyinafe abagenda okukola mu Dubai abagenda okukola mu Amerika South Sudan simanyiwa ng'olugenda lwe yasimbuka yasooka kusibula bijja naga nti mumpembe tengenda mu bbanga ngenda kulinya nyonyi mpeoza ekikamu ennamujje jajja mukyala jangu jajja mwami tonneerabira munange sengange mama wange omulungi ngenda Dubai naayita sebe mizimu nafuna kuzibalaka nalinya ennyonyi natuuka eyo nakola eddiini tufe tumugamba nti olunaku lwe yavaawo Uganda si Musiraamu kubanga yasibula kabbuli yasaba okubanga zimubembeeta mu bbanga ekyo ekikolwa kya bushiriku
waba kitegedde akole tauba Allah musonyi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a bamama omusiraamu tasaba ntaana omusiraamu tasaba bafu asaba Allah subhanahu wa ta'ala kati baita shiriki ye muntu okukyusa kujimu ku miteko gy'okusinza Allah n'agikolera atali ani banange ekyekwirabirako bamama temwagala kusaala bamu musala lw'abasajja kasomanya nti omutabuliki gwe wafumbirwa wagala eswala osala swala gyagenda kukumirawo waka zola ssaawa 2 oli kaza nnyo eddoboozi n'oliwulira atuuse mangu afunye omusaalo ofunye ekikaaya kyo ogudde ku tahiyaatu so n'agijjawo talinawo lakaneegi gyasadde wuzu talina kati gwe omusaalo buki ogenda okuyingira nga mamajja maada ali bize kwa tahiyaatu asu ate ndakikatono nnyo nga salamu terumya assalamu alaikum assalamu alaikum ova kusala mbane ekikwano mbane mazano isha bozi talina nedda oyo asadde kurwani wanyi kurwa musajja kuba kimanyi ono mutabuliki kuswala akola atya era olumalawo nga ssebo ajamu yekikaya agijamu yefulasi yazingadda ku bulani subhanallah ogala omukristaayo ono watoga musajja nti nva kusala bweti kati wallahi fatumugamba nti nedda ono gwakolera ibada eyo si ye Allah kyokka kiyinza omujja mbuki mu busiraamu kyokka wallahi kyakoze asala ku lwa musajja yagamba okusala mukyala gwali awo saala ng'osaala ku lwa Allah omusajja akamala emyaka 2 nga takugulira shariya yonna togezanga n'omukasukira eswalayi enjogera eyo nfu n'ebiswala byo biibyo funa nabikusaalira mama jamade oliko mpooza kika gwani yagamba nti omusajja alinayo eswala gyayinza okugamba nti eno yange ntuufu ngikkiriza naye gwe katonda nnyo lamanzaani zo ziizo zesibiri katonda nnyo swala zo ziizo kazine kiki tolina kukolerani Allah yekka kyebayita obushi kukyusa kujimu ku miteko gy'okusinza Allah abange n'ogikolera atali ani atali ye oba omaze okugwa mu shiriki ekyokubiri mu byokulabirako mu kkuba eri omuntu okusaba kisobokera ddala omuntu okusaba naye nga tasabye ani ekisoboka omuntu ddi lwayinza okusaba nga tasabye Allah ng'omuntu agenda ku ntaana tugamba nti asabye atali ani ate nga Allah yatugenda nti mwetuukire nze kennyini Allah wammwe nja kubaanukula wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wabanga bakumbuzizzaako abaddu bange nga baga ndi nti abagenze ndi Allah bwe ndi kumpi nnyo nabo ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okusaba kwansaba singa abansabi nefal yastajibuli wano bulirawo yenna ali wano ng'olina biwakasaba Allah nga tannakuwa weetegereza obukwakuzi obuno bubiri Allah bwe yateekawo yenna gwanayanukula fal yastajibuli ateekeyo nnyo ebirowoozo mu kwanukula amateeka ga Allah bwe baazina saala Qur'ani soma mudarasa kale gendayo byonna ebyetaagisa amateeka g'eddiini bikole ki waliyuminu bi bateekeddwa okubanga banzikiririzaamu nnyo nti byonna nze Allah nze nkola ki tezati obanga tonnakkiriza nti Allah yakola byonna togeza kuwanika mikono kumusaba waba okyakkiriza nti emmindi erina kyeyinza okukyusa mu bulamu bwo wallahi tosabanga Allah kubanga tagenda kwanukula abakyala bangi mufuwa emmindi za miteeko bagiringa 3 oba 4 waliwo afuwa emmindi nga ya stress era naye aba mushiriku waliwo afuwa emmindi nga ya byakika yali yazikira empewo z'abeddirembwa emmindi yagifuuwa ya mitwe 18 nene bweti waba wakugifuwa jamu nengo ya damanji wa toyi nagifuuwa from morning noza paka obamu nga mutuntu awo then nga ekito yafujjiza amarusu ga Allah gonna ge yamuwa okola zikaali n'okusoma Qur'ani nga amarusu agaziza mu mmindi agenda ovaawo nga mwagugenda gugezze byonna bigeze amajjama loofaaki nga yenayina n'apatite yemuggwako atunula mmindi njereeri kati yeneba mmindi ya akhir karimu era ekujja mu busiraamu yagasa nti waliwo emmindi nga yakunoonya musajja nga musajja akubuze nga wa kangendeko mu majjajja njagala musajja nga mugaga wete emyaka emikanga era ofunye musajja muyaye munno
ate Allah asobola okuwa omutuufu wabagwadde omutuufu abakuyambye nya bakuyambye Allah kujja muli okuzza mu jjana ono abakutereza butereza nti zesoba n'abakazi bafuwa mingi kati abakyala woba otagaza ddala nti emingi erina kyekisambula mu bo Allah agenti nga anaakwanukula waliyuminu bi balina okunzikiriza nzani nti nze ngabe emikisa naye oba otyakkiriza nti waliwo ebigabo emikisa ebitali Allah ko bakyala we muli nga mulina ebintuntu bye mulina nga mugamba nti bigaba emikisa ekyokulabirako nga ki mumpeeyo ekirala ekyokulabirako nga kireeta emikisa wangi olweza lwa mukisa nedda atalunaabya aba atya taba na mukisa olina aya ku kyo n'adiisi wabisangawo olaba kati singa oteeka muli nti omuntu atanaabye lweza agenda bonabona mu nsi tuga nti nedda ndika naawe nze simanyi oba nalunaaba Allah yasinga omumanyi kati simanyi gwe oba naawe ebisiraani byolina towanaaba lweza nedda gwe kijja emirowoozo byo nti nedda kino weluba nga olweza nga ddala ddagala nga lirina teriyinza okuwonya nga teririiko bukwakkulizo obusiraamu tebulina buzibu kozesa naye singa oteekako obukwakkulizo anaanaaba olweza olina okuba nga toli mu ngoye ate sikale ng'osibyeko eno wansi ng'ate otunudde eno enjuba gyegwa olina kunaaba ku makya nga obudde bunasaasaana abantu tebakulaba byaki ebyo fe tugamba nti obushiriku namba etya kati bamaama yenna akyalina kyasuubira nti kimuleetera emikisa kisobola okukyusa obulamu bwe tumugamba nti tatawana kusabaani kubanga tannamukkiririzaamu singa muli okkiriza nti entaana zina kiyinza okukyusa mu bulamu bwo nti buli osaba entaana okyusa obulamu tugamba nti osaba Allah kubanga mbasaamu tokola ki toliyo Allah geti gwe nnanyanukula alina sobola kunzikiriza nze Allah ti ndi ogu abona tulaga nti Allah ayagala abanaamusaba nga basiraamu ddala obusiraamu bwannamaddala tulinamu abantu nga basiraamu balinnya nga majjamada mukyala mulogo nga mu famire yafuusa ekizibu bangi mumu we muli nga famire ekukaaba naye nga tuli mulogo naye ng'olina olugambo naye nga zambi liri awo likutuddeko ng'olina ogeya wallahi nogeya n'ebiku ebiri mu nnyumba yo binumidde emyezi egi biri ebiku biruma nakyo n'obijjawo gwe tolina kwotaliza kati ddala Allah subhanahu wa ta'ala wabanga ddala ebyayisirizaako obanga shetaani yakwefuga nebeera nga kufunza nekulaga ebyo nga golaba nti mukugeya mukugatta ku Allah mukola olugambo mwemuli okutambuliza obulamu bwo tugamba nti kale sigazaako olugambo sigazaako okugeya nekwalinga mazambi manene netobuki tobushiriku bamaama mukkirize mugaane teriyo omuntu agenda sikana Allah nga mushiriku Allah muwejjana teri agenda sikana Allah nga mushiriku Allah mutunuleko teri agenda sikana Allah nga mushiriku afune okwoleza kwa maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teri agenda sikana Allah nga mushiriku fabasigadde ku nsinga tutegeera nti afudde mushiriku tukusabire omushiriku tasaalirwa omushiriku ne wafa tukabe kimisikini fe tusanyuka busanyusi omushiriku ne wafa tugamba nti kitalo kyakyawo omushiriku ne wagati nti inna lillahi inna lillahi yaffe tugireke agende bugenzi era kino kiwa bimamu nkwano gwange sekaali singa wakwitanga ewa nalongo ng'afudde nga abadde n'ebigali bye muyasibira abalongo ng'alina n'emmindi y'emitwe esatu ng'alina n'eriziye ng'alina n'ebyokoola bye ebirala fe tugamba nti oyo tanaazibwa kati atali musiraamu anaazibwa ofayo omunaaza byaki ajja nakukubira bwereere gwete esanda ze tufune kasi esanda esooka tuteekeyo emmindi ye tumuteekeko esanda ey'okubiri tuzeeko abalongo be tubateekeko esanda ey'okusatu tuzeeko olubugo lwe ne sente ze zino ez'obote zino ezamuze tuzeetaaga zo muzijjeeyo mu ebyo effujjo kati tumusibe n'ebiri ebiwookoola bye tumutwale mu kabbuli ate tetutalwana ate kyusamawo mpayo ekiyinja byaki kasukayo akadongo tekamaze mufunawo ogutakataka musuubeko muteekeyo temuyimirira naawe kitalo kijja kubaatukira muveeyo ye mushiriku lwaki tumuzirika bwe tutyo nanti kyabadde akola ki
banango mudongo bwafa bamuzika batya nalonga abadde wa bigali tumutekayo nebiki asikane Allah ne mindiye wote muzema masula Allah mindi yange nze nayo okay kati genda mu jahannama kati omufuire mwingaje badofuwa ku nsi munange akati yo so bende ngojifuwa te Allah bwete bande jifuwa kale inshallah kale yingira muliro wali mpola mpola unabwekito no musajja abadde omwezi nga bali n'ekikosi mu banga lyanga kyabwenzi nga basajja bayadde bayayi banywi banjaga banywi babbiya nga bane n'ekibiina kyabwe mu beziika bwe bafa omu kubo bamuziika batya ngwada kubya kikonde wansi yennyini basuka ne bakwero ne matatu wansi ne bakkayo ne bakoyo zaala tebakoma ku ekyo ne bateekayo n'omwenge mwana nti mwana enjo nawe kuyitira mwana okolotya onywako tebakoma ku ekyo waliwo gwe baziika ne bamuteekawo ne gali mpitawa kondomuzi ne baziteeka wa saketi ngati mwana malayika wezija zisale kozikube bukulu kondomu saketi namba ne baziteeka mu kabuli lwaki kwabadde akola ki kwabadde awangalira kati lwaki omufuyi w'emmindi abadde atuukiddwako amawulire ebbanga lyonna nti tofuuwa mmindi tetumuziika na mmindi ye mukyegaseeko banedda mukyegaseeko nze nakyegatako dda kati gwe majja maada gwe genda maaso n'emmindi gye giwulira tujja kukuziika nayo oba onyiiga gongo onyiiga ofudde ate okyatukosa era omuno omuzimu genda koma teri muzimu gudda eyo sheitani kaliinu akoluyolu tekadda nze Sulaiman aneda nkomyewo nze muwala we wateredde dda nti nteredde khalas tokkirizanga muzimu kufuga bamama mufuna bulungi kati teriyo mushiriku mulimu gwo gukkirizibwa kabenje kanene bamama nga mmaliriza wallahi nsaba Allah atwewaza obushiriku buli mu bintu bingi Allahu akbar gobadde okimanyi nga wano mu Buganda batugamba mu abakyala nti bawo bwafa okwata empale yesoka ku mubiri gwe n'ogyezibika Kampala mukadde kiki ekigendererwamu butadda sikulemesa kufumbirwa munango kyalimu embaga ssatu wai tatajja mada genda wekanze kankwezibike n'omuwa akasuuburuzo n'agenda kati wallahi ekyo kikolwa kya bushiriku era yakikolako Allah yakujja mu ddiini ye olina kola tauba ngeriko nokaaba Allah akusonyiwa akuze mu Busiraamu emyaka gyomaze ng'osaala nefujjo emyaka gyomaze ng'okola ebyo nga bbawo we yafa weezibika tugamba nti barakallahu fika weezibika nkumbi weezibika ndapule ke kaseera ogenda okole tauba ngeriko nokaaba toli mu Basiraamu kati obushiriku buli wano mu Buganda wogenda mu Masoga balina obwabwe wogenda Embala balina obwabwe buli ggwanga lirina obushiriku bwalwo wano mu Buganda era omuntu bw'afa nga abadde mukulukulu mu kika muno babikira olusuku balubikira batya akkirira ow'ejjambiya mu lusuku simanyi n'atema ekitooko olutema lumu simanyi wekyewogomamu nekimanya nti amore nga funye ega nti mukama waffe akoze eki inna lillahi wa inna ilaihi raji'uni ne bagenda muteekateeka y'okuziika abadde munango mukulu w'ekika kati lufujjo otema otya ettooka abaana ebandibadde balyanga basigadde balamu lwaki mwonoonamu emmere naye gwe amagezi kola abijja olusuku balubikira olema okubikira ali embalala n'obikira olusuku oliko mpewo za kika asitagafumanirirwa fujjo omuntu bw'afa wano for example afiridde ensambwe balina kumuziika Mbaale abashiriku tebaleka muzimu mabega era kasita webakaawo kiseka kiyamani awo tovaawo baga nti kasaba kujja nga uteeka mmotoka nga mulete oluwanyi oba mulete nsimanyi neki wawoya omulala yajja n'ambazzi we bajja omufu n'atemaatemawo nti agigenda twaga tumanyire yatemaatemawo abaliwo wasa omufu yatemaatemawo n'amutemaatema kyokka afudde ate n'amutta ogwokubiri gweva ku bantu kati abalala ate bafuna luwanyi luno luwanyi olwawula ebibanja ono naalongo ono saalongo olwo luwanyi olwo lwa mugaso nnyo kuba shiriku wakati mu kubanga bafulumya omulambo baguleeterako oluwanyi n'enkoko yaako kyokka bayayi enkoko bagyeriira Allah yasinga bane Allah bayambeko bambi mufujjo lyammwe ne bagikuba nevaawo ne bali ate n'omuzimu kati lwaki oli omuzimu bane Allah tutaase wallahi Allah tutaase wallahi oba bushiriku seeko omwanyi agamba nti bamukubira ajja atwale mayiti mu kumukubya essimu najja
mukulinya ne bateekayo omulambo poze bananyini maiti ne bajja bafulumamuko nga balina kye beerabidde ekikulu ngati twerabidde ne baleeta oluwanyi n'ebyasigala ne baguyoola nga tuyinza okukweta nga tutuuse Masaka ne baguyingiza emmotoka sekabuza nti ate babadde baleeta muzimu naye nga omusajja ali munda yafudde dda baguyodde yakhere kalimu bagutwala eryo fujjo obushiriku wallahi bushiriku omulala yangamba yali mutabuliiki yasoma ku ddiini muvuzi wa motoka bamwita jangu otwalire maiti yaffe tugenda okugiziika bwe yajja napakinga emmotoka ne bateekako mu mayiti mu kuteekako mu mayiti famire yonna nekkaanya mutategeera bwayo ne bagula amajaaga ne bagateeka ku buli mupiira pozi oli omusalafu abalaba n'afuluma n'ababuuza bane ate kiki nti anti tulina okufuna mirembe gye tukola ki ayinza okutusumbuwa twagala kufuna mirembe zibalaka zonna zitukulembere aja ayinza okutabukira ku mmotoka agamuleka nammwe mirembe ki nga nze gyenvudde otuuka wano sirina bizibu byenfunye gana amagi gagenda tukuma gutya nti sirikadda mu mmotokayo yabagamba sijja kuddayo najja amagi gonna wagandaba n'agabaddiza bali emputu bayonka nnyonke obushiri kuba bayingira ne bagazaayo oyina n'afuluma ogwo naga nti musaaga temujja gateekayo n'agasowolayo ago teyabagaza n'agateeka mu nsawo era oluvannyuma ennyo waliwo abaagana okulinnya emmotoka eyo bagati ekyo kibwatukira tetujja kugendera okwo tufune endala wetugwa kwa kisidenti abayaaye ne bafuna endala abaalimu obutate bwayi naye katugende mukama tusase omusajja atulemeseza ne bagendera okwo without kutegewadde gineeri era wallahi batambula bulungi ne batuuka gye balaga naye anyumya nti amagi ganaana olwatuuka mu kasitenseni ye naafuna omukubi wa capati omulungi n'amuwa amajaaga naga nti nkubira lolekisi y'amajameka nadda motoka n'alifuntula nga balaba teyafuna mu tabu yonna yakhere kalimu nti oba kikino kyafunye wallahi tewali kati obushiriku gwanniya banange nene tujjamu byabufuzi bamaama amagi n'omulambo bikwataganirawo okujja nga wallahi tubutikiddwa butategeera amagi ne maiti bikwataganirawo kuyiiya kutetenkanya bamaama baffe abali muno nga mwali mbikozeeko nkakasa muyinza okubaamu nze sigamba batali mmwe abaliwo wallahi mukole tawuba shahada ekubanjibwa okugitwa nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu ddamu ogize bujja odde mu kitabo ky'abasiraamu abantu balina obushiriku bangi basala nga tali Allah bantu bagula emmotoka nagula bajaji mmotoka nagisalira naga nti bajajja bagikuume nagiwa omusayyaha nakuba enkoko abala bangi ng'ennyumba etuwa kasolya naga nti vaawo gwe ne baleeta enkoko kyokka ate obushiriku obuli awo bukulu tebasalisa kambe omwana yampadde amawulire nti basalisa bbaati kogeza n'osalisa akambe nanyini nyumba akwata ku mutwe bannange tofudde kati akoze eki kati era obushiriku n'ababuloka bwe batyo tanuulu weegalo guno otanuute funayo ku nkoko bafunayo ne bagirya bagezi obugubanga mululu nga gwe gubatta mugende mugule ebintu bya halaali mubirye muve muntu y'okutegaatega obuntuntu mani dhabaha lighairi llah omuntu yenna asala nga tasaze ku lwa Allah aliko ekikolimo kyani mmwe bamaama abali wano mwali muloosebwako maama wo n'akuloosa mwana wange gyakulya ku mbuzi nempewo enfuwa ne mukoka ampitamu mukoka akuyitamu ku myaka 45 maama naawe kati okolemu ku ddiini nobeerawo kubeera naawe eddiini yo bwetu yakutetenkanya yasawo nebuukabuuka tobitegeera kati nga ofuna ekikuugula ova ku mulamwa maama yajja emirundi egi n'ogamba nono maama ali serious ate yali mukambwe n'okwata akasimu alo jamada ekiri eno mwangu ye kibooko zijja kubayitamu maama mulundi gwakusatu nga ndoosa ayagala ku nyama ya mbuzi empewo emufuuwa ne mukoka amuyitamu mujje tume cementing sebo n'obakubiraawo sebo ne bagula ekirowoozo kyo sebo ne baleeta emuzi mitwalo waganda ba nga bonna abaana be balina temuli akika neegi muli bajjumbize mu kusalira kabbuli akika zikyabalemi oba nkaddemu muli bajjumbize mu kusalira entaana ne mu kusalira embuzi ne mu kusalira emmotoka empya ne mu kusalira obusolya naye ng'abaana babiri akiika ekyagaanyi
kyokka omuli empeera oli kubira kujja mu Busiraamu. Kasita mmala okugula embuzi ne mukkirira ku bijja, bani abali embuzi eyo? Mwanguwe, mwali bani abajja we mwagenda? Yemmwe barakallahu fikum, jazakumullahu khayr. Mwebali. Mama yalyako? Mama yalyako? Teyaliwo, yanywa musaayi, yanywa musaayi. Yanywa musaayi. Mmwe mwadda muyomba, wallahi mwana osedde, ogwe mukyoma gwadde mulungi. Tebadde nsaba kyogere. Nze jamadda nonda embuzi. Kati mu bulangiti mwagimuwa bulangiti ye? Kati muko katakyamuyitamu ye? Banange byonna tukiriza tugaane omuntu waafa takomawo, oyadde abasumbuwa, eyo kaliinu muzimu gwe ogwetaagisa okutereeza nagukikuba kibooko bwe kiba kisobose. Era kasita omuzimu gujja ku first day ne muguwa attention, mama obadde ogamba otya? Mama ate beekalakaasa, mama tusonyiwe, jamadda twamugamba nakukwamu oluyi tokabyemu naawe mwena mwekalakaasiza omuzimu gutabuse. Mwe temukaana muguva oluyoolu ono kwe guliko yajoka ati wallahi nze Sulaina muneesenyu aye temunzirako oluyoolu wanuluyi atajja kudda. Wabanga mufune ku kifaalu mugalamize mu kyape, waga mufune ku lukuya mumusomerere, wallahi nawe muzimu gujja ku first day ne muguwa attention ne mukola gwe byagala, manya nti kugenda kukomawo era gubasumwe. Wallahi gugenda kunza kubagaye muzimbe essabo. Singa emizimu gyali gidda, singa ogwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singa gukomawo buli ku hijja e Makka nga ntwadde n'omubaka ku hijja eri, singa gwali gudde emizimu, singa mukuba sahaba bakomawo. Naye wallahi bushiriku bw'abantu obutujjudde, saba Allah tuwe ddiini ejjudde ya Rabbi. Bamaama Obusiraamu kammalize na kino kuba obudde akabugenzi, mubadde mukimanyi nti teriyo ibaada ekolebwa mu Busiraamu okujjako nga password yayo Busiraamu. Mufuna bulungi, teriyo ibaada ekolebwa mu Busiraamu okujjako nga Allah okusinzira okwakkiriza ibaada yo Busiraamu. For example, olaba omuntu anagenda emmanju eri afune empera zaayo, alina kuba muki? Just toy. Kubanga waaba agenda nga Nabbi we yatusomesa, asomedduwa nga tannayingira ate akulembeza kigere kya kkono. Bw'aba afulumayo n'akulembeza ddyo n'amulanga nga asoma n'edduwa, otafunye empeera. Singa omushiriku mama Sulaina emmindi gy'ofuuwa, singa gotanogenda mu ttooyi n'osoma edduwa ti bisimillahi allahumma inni a'udhu bika, wallahi tofuna mpeera. Nanti agisomye si Musiraamu. Eyo tuvuddeyo, wuzi erina obulombolombo bwayo. Allah okukkiriza nti kati wuziyo njikkiriza genda osaale, wallahi waliwo steps obukwakkulizo, conditions Allah kwasinzira okukkiriza wuzi, just wuzi. Naye akasooka akakulembera bonna alina kuba Musiraamu. Allah just wuzi kiraga ki? Nti omuntu omushiriku asaba kabuli, alina ebigali, akyayalula abalongo, akyadduka ssezaala we yadde nazaala we. Kati omuntu omusanga adduka nazaala we. Imamu wadde okimanyi nazaala we ng'omuddu mama wuuyo n'obyo ebimwanyi n'ogwa kava, mama naye n'ayitawo n'ovaayo. Ate oba okyaleeta ate nakoma n'oli enkonge. Hatta ne waakuba essimu nga mama oyo azaala omukyala nnyoko, Allah yamuyita nnyoko, mu Qur'ani yamugaana okuwasibwa. Ne waakuba essimu bw'ati, abasajja abasinga kizibu okwatusibuza banazaala baabwe. Ina akankana, masura, mama bagamba ki? Yogera naye. Ajja abadde ki? Ali awo, ninga wallahi Qur'ani mugeekyo yo maama wo. Naye wano mu Buganda ne mawanga amalala nazaala waabanga Musota, abanga Siga, abanga Kyenyinyalwa, odduka buddusi. Kati abantu bakosanga ng'ekyo baliko, abantu basanga balina enzikiriza ng'egamba nti bosa tateekeddwa kuwasana bosa, lalunkuuma talina kufumbirwa nti bagamba nti olina obujulizi. Qur'ani yata ow'embogo, okufumbirwa ow'embogo, wallahi Qur'ani yabata yata wano. Kati mundabanga agudde eddalu nintegeera
Qur'ani yata owemmamba wallahi okufumbira owemmamba eyo Qur'ani si yasaruna kuba yasaruna tugata bigambo nokade aya mweziri wallahi Qur'ani yata obusilamu bwata owekima okufumbira owaki eyo Qur'ani bane bino byabasilamu kate wanatali musilamu abantu badduka ye musilamu ajja takomawo wallahi bino bagamba bino gayo eno dini no bagamba zima Allah yatuta owensenene okuwasa waki wale tubijame byobufuzi osobola kikiriza nti Allah tainza twagaliza kabi waliyo mama yagaliza omwana w'ekibi wanji wallahi Allah yatutonda twagaliza kirungi gwokimanyi ti kombina esinga yowembogo ku wembogo ne muzaala embogo supa mubadde mukimanyi manyi mukyowozezaako oba ntegera yange yenfu simanyi oba nzi yasoma obubi mubadde mukimanyi ti owenkima ku wenkima ye kombina esinga ne muzaala enkima supa bane oba mubira bulungi okusinga wonaleeta owembuzi ate kuwempologoma toleese ebizibu mu famire eno mboga ate eno nkima otoleese ebizibu wa maagi oba neze nabanga ebyo byebisaano oba ntegeera bubi oba saasoma oba Qur'ani nze ngisoma obubi nze nabanga byebyo era wallahi abatanakufumbirwa bali wano mugeze okukola research Allah wakusuula ku mwana muwala nga munyirivu nga yenna amasa muwanvu mumpi mukyotala bwati kabina kali mu bbanga ya saluna yagimalako Allahu akbar ogenda okubuuza amanya nti nzani imunange nze najjabbi nange nze sejjabbi toli mwanyinaze tosiwala abanyinaze mbamanyi jja tugende gwe twala butwazi twala najjabbi akkirize omutwale kubanga najjabbi ku sejjabbi bagenda kuzaala abaana nga beebo bannajjabbi nze wallahi byendaba kati lwaganda okufumbira webwete nabo muziro ogumu muno muli baluganda naye kutusiwalirako tetumanyi baganda bato nze simanyi banyinaze benazaalibwa nabo era bano bavubuka mwe mbawe ekyokola genda owanike baganda okulupapula nti asooka nakamate hafuswa yono brother abaana bawala bana abali tuli aba zunga nabo gwomusanga mu kibuga nganyiridde nagati am your sister mge please baba nombalina gwe tokola ki gwe toliko mpitaako tugende eno mutwale tukola twewuzizaako mbale mfula bulungi oba kati basiramukize bamaama nti obusiraamu bwe bukulembera wonna walai wuzu just wuzu anagifuna etuuke alina kuba muki musiraamu tuveeyo esswala erina obulombolombo buli mwenda akakulembera alina kuba musiraamu anaasaala gwokimanyi nti omushiriku newaasala emyaka 4 talina swala etuuka newasiba ramadhaani tetuuka omushiriku newayasimula tagamba nti alhamdulillah ate omushiriku ayogera ebyo era gwe nowamuwulira ng'agambye alhamdulillah gwe tomugamba nti yarhamukallah kubanga mushiriku si musiraamu gwe mugambe yahadikumullahu wa yusrihu balakum muweekyabakaafu nabbi kiyaddanga mbakafiiri gwe tukwagala mukulungama Allah akulongose n'okulongoosa okimanyi nti n'okunaaba kw'omushiriku tekutuuka namajamada maliriza kuba muneetamiddwa okimanyi nti n'okunaaba kwatali musiraamu tekutuuka omushiriku omukyala afuuwa mingi kasita Allah amugerera n'agenda mu haidi tasala tasiiba lwaki ekikola ki ekimuvaamu jjukira bw'amala okuvaamu waliwo okunaaba okw'etteeka na omukyalo naafuuwa ki afuuwa emmindi alina okunaaba ogwo nga kugenda kumutwala mu swala oba kusiiba ffe tugamba nti obulombolombo Allah kwasiza nakkiriza okunaaba kwanaabi bulina kuba bulombolombo nga 7 tuzaseeko mbu yaleeta akakulembera alina kubeera muki musiraamu kiraga nti omukyala anaanaaba haidi anaanaaba nifaasi omusajja anaanaaba janaba n'omukyala anaanaaba janaba bonna Allah okukkiriza okubajjako janaba ne nifaasi na haidi balina kubeera baki basiraamu yagamba Allah aya nga maliriza wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasuli teri kyaganisa kuwangayo bye bawangayo byonna Allah subhanahu wa ta'ala teri kyalemesa kubanga bikkirizibwa mu kuwaayo kwabwe eno aya eraga nti maama yenna ali wano newokwata emitwalo 10 n'emeka
n'ogisaddaaka ku muzikiti naye ng'okyasibayirizi ng'okyafuuwa emmindi ng'okyasamira ng'okyaliko empewo z'ekika nga zagana n'okulya ebyennyanja ng'okyalina ebigali wansi ng'okyalina obulira bw'abaana mulina obulira mubutuulidde neva wano ogenda obunetere nga sinnagenda nfune we mbuteeka maama newonaasaala esswala 19 olunaku ne sunna zaako ng'okyalina wateeka obulira esswala nfu busuule mu ttooyi oba bwokye nze tobundeeta kati nze ngenda bulya bwakulya siba badde bwaseeto badde mpazi ne sente temuli sente suula mu ttooyi toyiyo mpanvu oba yajjula ng'onabugyayo mangu bwokye buteeke mu bukyoto bwokye nowonaasiiba wadde kusiiba kwa sunna ogenda kumenyekera bwereere mujjeeyo obulira wangi mugenda kulima bijja nga nsonga ki kubanga waliyo abalima ebijja nga nsonga ya kuloosebwa gwe ku myaka gy'oliko abafu bamale kuloosa tolaba nti ebijja bizise nawe wonaafa tukoleko fujo lirimu omale kutuloosa wotaatuloosa waliwo omuntu alima ebijja nga just kukola bukozi kujja bantu mugundi naye abantu balinnya emmotoka kugenda ku mpewo za kika kubafuuwako kufuna kuzibalaka ate n'ebijja bino lwobirima ofuna emikisa eyo entegera ya shishiriku era singa wallahi abaali bawangaalira ku bijja kyekyokulabako ekinene ku nsonga eyo singa ddala ebijja byali bigaba balaka singa empewo z'ekika ezo zemugamba ez'ekika singa zaali zigaba obulamu obulungi singa abawangaalira ku bijja be basinga obulamu obulungi ne batunuulire gwe mwaleka ku bijja niginalines white and red empale erimu ku kituli eriwo wawe wetegereza obulungi fena natannayengera era ebijja biraba bulabi jakasuka ne kasasiro we ali eyo bwavu tebukyamu kati bumusensera busensezi naye yakuma ebiki era weewoza n'abirima fe tugamba nti yandibadde afuna emikisa yaluwa naye mwe ne muva e Kampala nti mugende ebijja empewo z'ekika zibafuuweko bannange empewo kyeki eseeka buli omu alina ebyewabwe byebiruwa aseeka naye mwatereza byewamwe ebyewaffe obimanyi nze nange nina ebyewaffe nina ennyumba gye nasuulangamu nga ndi muto tulinayo olusuku etwalyanga amatooke taata alinayo bajaaji oba yagitunda naye nga kimanyi gyeri tulina olujja mwe twazanyiranga tulina ekibanja kwe twalimanga ebyewaffe byewammwe ebyo gwe tolina byewammwe otegeeza biruwa amalaalo genda obazuukule bano baguze abachina noza babakuwemu sente kati lwaki mutendereza ebyewammwe bali mubaleke baafa betaaga kubasabira ekyokubiri empewo z'ekika zikufuuweko ofune kuzibalaka gwani agaa nti empewo zigaba emikisa omuntu waafa afuuka mpewo bannange Allah taasa era omusanga ali awo mpewo z'ekika gwoba oyagala mpewo genda wali ku luguudo jjamu engoye emmotoka zikuwujje ofune fuulu oba tosobola funa faani giteeke mu nnyumba jjamu engoye gwatya bugazi empewo ekuwujje from morning up to evening ojja kwotwebaza emyaka egijja mu maaso teriyo mpewo za kika zigaba balaka bamaama tusiramuke lila Allah ayagala busiraamu bingi byasimenyeekaawo bushiriku muli wano abamu temulya na mmamba ani yagana okulya emmamba ani yagana okulya emmamba amazaituni gye yeddira ani hadisi oba aya wabisangawo kati tukusomeseza bifo ogenda kukkiriza oba nedda ogaanyi anti katoli musiraamu buli wogaana okulya Allah kyeyagamba nti kikkirizibwa gwe n'ogamba nti kikola ki nze wenkirya nja kubutuka kitegeeza nti Allah oba okoze eki oba muwakanyiza bamaama tunagezaako kati munkooyi nze nange mbatadde ndabanga kati ndooza maama ono agenda nange ndigenda muntegedde oba